Now, I'm here to sympathize with traders in Kampala. And I don't know why this, as bad as it is, it wasn't given a lot of attention. Okay, maybe I could guess why. For Uganda, everything is political. Everything is politicized. N'ekintu ky'olabanga Bambi kinyigiriza omulala nga kibi ddala nga kibi nga kirina okwogeraako. Ababenefitinga bajja kujja babeeko be bawa akasente basirike, those who are supposed to speak. And then when you come out to speak, they're like, okuba omuntu okola ki? And though you're going to see them here with what I'm going to say, my submission. And because I've seen them already, gabagamba timwagala nkulakulana hamu yaleeta yatonyese nkuba mulina obwongo bunafu nnyo bantu mmwe. Naye nga sinaba bajjako abasubuuzi mwenna ababadde affected. Tuli mu rainy season ne kakati ekire kiraga esobola otonya any second. Some people might get affected as well. It could just get worse. I send you cyber hugs. I send you cyber hugs. Sorry about what happened. There is no enough words or some particular words that can make you feel better. I know that. People lost money and money. Omanyife wano ekintu ekikola amakulu is okulaba omuntu nga bamaze omwala mu ddiiro nga bali lifeless. Then we shall be like, oh my God, omuntu yafudde, Bambi gundi lost their parent, so and so lost their children. That's what wetumayati kati omuntu aba hitinze rock bottom. Netwerabira kye kireetera omuntu okutuuka n'okufa. And this looks, you will find people here saying that kasita obula munnange weebuli. What happened can just take someone's life. It can just ruin someone's life. I am very sure some people are not going to bounce back. Some people are going to find they're mentally unstable. Some are going to get depressed. Some are going to go back to villages. Some are going, their relationships are not going to stay the same. Their children are going to leave school. Life is going to change. Whatever happened, you need to find out. You need to make research. Omanye impact kije kyalese. Abantu bai sente y'abantu yaweddewo, emmali y'abantu yaweddewo. Tosobola kulongosa, tosobola kubaako kyokola. And then someone will get their phone and start recording and they're like, benange hamsi yaleeta enkuba. Temwagala nkulakulana, omusajja aleeta nkulakulana. And then you find other people saying, why don't you insure your businesses? Is your health insured? If it is insured, isn't it because of that work you're doing? Senga simukama okuba nti naye muntu avunanyizibwa yakuteerako life insurance. Would you be having health insurance? Would you? Toyina nazolya ngo insuringa bulamu. Business gyogamba banno okuinsuringa teyina na capital waayo because sente za loan. Sente z'abantu, sente bazeewoze, and you're telling someone to insure that business. Tuvuge emmotoka wano. Singa teyali police nti netukwata. How many of you abantu badde insuring emmotoka zammwe? Ate ng'okimanyi nti nakabenje kasobola okugwa anytime. Oba osobola okutomera omuntu. Oba oyagala oba toyagala, accident can happen. Mmeka abandi badde insuring emmotoka zammwe. Kati nga tonnaba kubeerawo n'okozesa mu mwago because bwe kuba tekulya kulina kwogera. I believe if you don't have the best words to tell these people, keep quiet. No one is going to blame you. No one is going to pay us. We just think we have the right words. Actually, we also don't have the right words, but at least we can sympathize with them. Naye okubalumya ne byemwogera ebyo byonna bya kisiru. Nze nga sinaba nenya muntu nyambalako ku ngatto ze. Neneeteekako mu kifaananyi kye. You cannot actually fit in mu ngatto ze exactly, but at least okubamu akafaananyi oba ogiwulira nti eragayo oba enywezezza nnyo. What I know chabagamba Bambi sirika. Nze recently wemberedde wano omulwadde nga mmenyese nga sikola. I had a project that was going on. And then erina we yatuuka abaana ne bagimesinga up. And I made a loss of 10 million, I think, and above.
ninawuliranga I felt so bad that I had to choose my life over anything. I was like, project is let me first get better. Company. And now, that's just that money. This money from my account. That, yes, I've lost the money, but tell you how it's manja. These people. Tell me how someone is going to heal from a loss of 200 million, 300 million, 400 million, a billion. Tell me how. And people are quiet. Those who could say things that matter, that things that would make these people maybe feel better, are quiet. These people need compensation. They need to be compensated. And I doubt that can be done in our Uganda. What they're going to do is they're just going to politicize the whole situation. Lukwaga skenga zawe, hamwa skenga zawe. Muna Uganda yasigalawo ngalinga kapira. Bamuzanyisa buzanyisa. Oli bwagamba ate nabawoninga, ono bwagamba temwagala nkulakulana. Nenge mali y'omuntu etukomoza. Enkulakulana yakera one overnight nejjawo. You had this all in plan. You would have planned for all this. Muchimanyi Kampala eri mu ntobazi. Nti singa enkuba bakutonyanga mu mazo zibe emidumu egitwala amazzi whatever is called nga gimaze okuzibwa. Mwali mukimanyi kye kyandibaddewo. Nisha tebagizanyirako. So you had to first improvise. I am not even here to tell you this because I know you know it. Nchimanyi, bintu bino babimanyi. Nzatali engineer. Just people choose to hurt others. Just omuntu asalawo n'akyusiga n'agamba temuyina kye mwogera, you're nothing. It is very, very sad. I feel so sorry for people. Nalabye bu video nga mpulira n'olubuto lwange lukankana. And someone out there has the audacity to get their phone na recording and alyoka akudaala. Mwete mwagala nkulakulana. Why do you think that whatever these people are doing, they're just doing us a favor? They're not. They're doing what they're supposed to do. Sente ya mwiwa msolo. Tebayina wano gwe bayamba. Tebayina. They're supposed to do things in the right way. Tebayina gwe bayamba. Kale Bambi. Simanyi na kumanya. I don't know. Abantu bawulira kibi nnyo Bambi. People are dying. People are crying. It's very sad. Very unfortunate. Waliwo mama ne taata alina looni mu banka nga business mwe yateeka looni emaali amazzi gagisaanyizaawo. Waliwo omuvubuka alwana okwesitula emyaka gyaffe nga ka business ke kabadde nakaya k'emifaliso ngatto masimu masaawa bugoye bw'abaana na biki kabadde akasuwa ke olwaliro ng'ali ku ttaka. Ebyo ebibozibozi bye mulimu simanyi akulaakulanyiza atya, simanyi kugenda kuyamba gutya, akaseera ak'olwaleero tebikola makulu kubanga toyinza kubitwala gye wajja looni nti olw'okuba omugagga azimba omwala amazzi gamutoloseeko ne gasaanyaawo emmaali. Nga bwe bitakola makulu twetaaga kulaba ku bannayuganda ab'emmeeme ey'ekisa. Bwe mubanga bino byonna bye mukola mu kibuga mubikolera bantu, kwagala bantu, lwaki temudduukirira abantu mu kaseera nga kano? Oli musajja mugagga nnyo ne bannannyini bizimbe ne gavumenti gye bawa omusolo. Kano akadde twetaaga kulaba paying plan. Omunnayuganda ono emmaali ye yatokomose. Addizibwa atya kasente addemu atandika obulamu. Ddala omuvubuka oyo mutunuulire eyabadde ne kadisipula oba emmaali ye ne ssente enkalu ezaasaanyeewo mu mazzi. Olwaleero ebyo byonna bwe biba bimaze okumuteeka ku ttaka. Bw'akusisinkana enkya onaamugaana okukuba peeva. Kikye mukuliyeetinga mu bantu nga gavumenti tugiraba buli lunaku esobola okuva mu kibuga Kampala n'egenda mu nsozi ezagwiridde abantu n'ekompasetinga ne batwala amabaati bo bennyini ne bagabba ne batwala biki byonna nga biri mu compensation. Ewatava na musolo badduukirira abantu kuba teri question mark ati babawadde mmeka. Wano olwaleero mu kibuga Kampala cent of income, sente ne budget y'eggwanga, sente zonna zisinga kuva mu kibuga Kampala. Abantu baasaanyiziddwawo ebyabwe naye abantu bali mu kubalaata. Yafuna atya wano, yafuna atya wano, yakola atya, baani abamusemba. Ebyo byonna ebiboozi essaawa eno is rubbish. Kubanga amu yabalemu olunaku lwe yateekawo ebibaati ne mutabijjaawo
infrastructure negenda mu maaso kati ebyo tebikola makulu ekikola amakulu olwaleero ye mukyala omuvubuka omwami oba omuntu yenna eyafiiriddwako emaali ye afuna atya kasenta ddemu yeddabulule emaali yatokomose mwe bwenna babuloga be basasudde okuseketerera abantu nammwe muli bantu bano bamaama baffe bakitaffe bajjajjaffe nabo balina abaana be baweerera mulimu abavubuka nganzi abagezaako okusitula obulamu bwabwe President Museveni nga bwodduukirira abala dduukirira abantu bano dduukirira abasuubuzi omusolo mugubajjako URA muliriddawa KCCA muliriddawa essaawa eno ng'abantu babeetaaga omuntu ayina abaana balabirira ayina school fees n'ebirala oŋŋamba otya nti emaali yatokomose mutubuulira bulungi buli ku mwalo olwaleero omwalo ogwo kituufu tugwetaaga kulwa ebyokwerinda ebyobulamu n'endabika y'ekitundu naye tegutwala kaveeraka ekitwala akaveere waka ye maali y'omusuubuzi eyaweddewo olw'amazzi ag'abatoloseeko tukkirize baganda bange tuleme kwenoonyamu mukyamu na mutuufu mukadde kano twandikwatidde wamu nga bannayuganda nga bwe mugamba nti byonna bye mukola mubikola lwa kwagala Uganda oyagala otya Uganda nga toyagala bantu oyagala Uganda ekyuse endabika yaayo naye nga toyinza kudduukirira muna Uganda my brother Miss Kigundu tukkirira ku bantu bano buno obusente butono nnyo gwe omutima ogwawamu nti Uganda ojagala ogikulaakulanya ate era ne bannayuganda obaagala okugibeeramu so kyensaba nga nze Calvin Kayanja naye nnyigira nnyo abavubuka abali kuno abali mu kutuwaanira omwalo bulungi bwagwo nga teboogera ku bulumi bantu bwe bayitamu ekyo kikyamu eyeetaaga okugenda ebweru kwata peni n'olupapula ewanga akasente kooteekamu nga visa ekuli mu ngalo neetaaga abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi 150 mugenda kuba mukola ku bisaayi bya nnyonyi Dubai nammwe abasobola okukola obwa kirina mu ggwanga erya Qatar ne Saudi Arabia mu malwaliro n'emizikiti yes salale atandikirwako ali $1,400,000 paka ku $1,800,000 ba supervisor nonyako ku noti 7,6,7,6,21,51 oba noti 7,4,6,5,2,4,18 ogenda kuba onfuna butereevu